bitegerekeka, enguudo mbi, tusula bubi, abavubuka tebalina mirimu ate tebaweeka mirimu. Mwebale nnyo tebalina mirimu ate tebaweeka mirimu. Gasikategedde okusookera ddala tebalina mirimu ate tebaweeka mirimu. Robert Kyagulanyi His Excellency the President of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuleke engalo ez'amaanyi. People power! People power! Kadekagasa mulinzi nsereko. Obuzibu obuli mu Kawempe North ekisookera ddala Kawempe North tulina amasomero 2 aga UPE. Amasomero aga naye amasomero gonna ogagendamu nga gagudde olumeke. Juzi nali ngambula ku Luganda ngayongeddemu amaanyi. Ekyebunanda bananga mwana wange kyekuliko tetukitegeera. Wasomeseza wali ensolo ligudde olulege akasente kafuna tewali. Omusajja yaŋŋamba yalemansa yantuuza naŋŋamba tulina abaana 105 buli mwana bamusasulira $5,500. Omwana wa UPE ow'Ekawempe agenda kuvuganya n'omwana w'Ebuddo. Can you imagine? Tufeeyo eno gavumenti etufugidde emyaka 4 kwewuunya gwe atakwewuunya ze gwenewuunya bw'ogamba ng'okyebase nga baakakufugira emyaka 4. Masomero mafu malwalye temuli ddagala genda Kawempe ebituletira mannakawempe egenda kwali ekemulago egundi wali ekawempe wali ddwaliro ly'ekawempe genda abaana abakyala bafanga bazaala kirumya kikwasa ennaku ku gavumenti etufugidde emyaka 4 nga tesobola kuteekayo eddagala malwaliro nga tesobola kubabujjanjabi bakyala abakyala bafa baganda bange muve mu kuseka eno 2025 His Excellency the President of Uganda we yagambye tusimbudde twetaaga ne twerwanako abooluganda amazima gali nti bannakawempe North n'eggwanga Uganda tuli mu buwambe. God bless you. Kayinage gyasuze chapati akanyuseyo nkaso kabale mahegenda na bbali ayina tageti kizibu ki ekisinga okutawanya ekizibu ekisinga okutawanya Kawempe North nimbaddemu ng'omukulembeze kwesiwani okumala emyaka egisoba mu 2 tunuulidde nga endwadde y'obutamanya ndwadde nkulu nnyo ng'era etwalira munnabyabufuzi okuginnyonnyola abantu bewangaaliramu nga tebasobola na kutegeera mbeera gye bakulemberwamu. Abantu beerabidde n'enkulembera ebakulemberwamu. Bamanyi oba tuli mu multi-party politics, bamanyi oba tuli mu NRM. Ekitundu kyange kiwangaaliddemu nnyo abakyala bangi nga ye bannannyini maka ng'abaami baabadduukako dda olw'embeera ey'obwavu ng'abaami tebakyasobola kuyimirizamu maka gaabwe kyova olaba nga muwulira nnyo bugulupu obwo kasolo gulupu n'ebibala. Kyova olaba mu pulogulaamu yange mulimu okukola essomero ery'abakulu buli muntu asobole okufuna ku buyigirize ategeere ku bigenda mu maaso. Mu nnaku 2 emabega nakyaliddeko Honorable Shamim Malende nga ngenda olw'obulumi bw'ayitamu ne mmutegeeza nti nsaba Katonda nnyambe mpitewo nkwatire NUP bendera
nsobole okukulembera abantu ba Kawempe naye obulumi bwe nnina bw'okulaba ng'eggwanga lyaffe terifugibwa ku term limit onyambeko tukisindiikirize and the time is now we get the term limits in Uganda and in Kawempe North in particular. Mwebale nnyo mwebale mpase. Neyanziza nnyo neyanzeege nga bwe nasoose okwogera ekimu ku bizibu ebitawaanya bannakawempe oba ekisoomooza bannakawempe bya bulamu. Mu Kawempe eddwaliro erisingayo obunene Health Center 3 va kweno National Regional Referral Hospital ate nga mukimanyi bulungi test trap teddagala abasawo okukolako omala kufuna kasente tetulinaamu na ddwaliro liri ku mutendera gwa Health Center 4. Mukimanyi bulungi nti ekitundu kyaffe kiri mu nzigotta. Ekitundu ekiri mu nzigotta akawuka kamukenenya kalidde abantu baffe ewaka ne mu kibira. Mukimanyi bulungi olwaleero obuyambi babutusazeeko obw'empeke za ARVs olw'abannakyemalira okwefumbekeza ku ggwanga lyaffe n'okutuyisa obubi olw'okuba tuwaŋŋanguka ne tugenda mawanga g'abazungu mu Amerika. Njagala okubategeeza baganda bange nti ekizibu ekyo kitukutteko n'abagambye ARVs omukebe gugula emitwalo 75. Munnayuganda kyowa bulijjo asobola okwaffordinga sente ezo nga bw'oba odividinzeemu olunaku munnayuganda kitegeeza buli lunaku waba yeetaaga empeke emu alina ogigula nnusu 8 at 8,000 shillings. Someone alina okunoonya eddagala lyaki eddagala ly'obulwadde at 8,000 shillings. Omuntu alina okunoonyayo ne sente z'okulya. So omuntu asobola okubeerawo nga mwavu, omuntu asobola okubeerawo nga tasoma, naye ate omuntu tasobola kubeerawo nga si mulamu. Mwebale nnyo mwebale ddala. Webale nnyo mukama wange webalire ddala. Mulaba nazze ensereko Moses saving box. Mulowooza lwaki nazze nayo kubanga abali wano ali anezze nayo bano abazze wano bagenda kukusa mbuto zaabwe. Nze nabagambye nsereko Moses eke wakayima akasola akasinga omugezi. Obona mugamba simanyi luzungu sirwogedde. Hello boss. Abantu bakola oluzungu baagala ffe aba akishoni abakolerawo nsereko Moses mane nsereko Moses saving box mugiraba abasinga temundegeera. Nsereko ndi musajja mukakala kuba neyisanga mwavu nina kampuni ewola sente. Nsereko Moses mane lending company twalombeddwa balimwogezako mukakanya. akade tugenda kwongera ku katono. Mukama wange twagala kumanya olinga ayagala naye bannaye twalombeddwa. muno engineer watugeri yayogedde ku lending rate n'agamba 3%. Twagala kumanya kampani yo ekola etya kampani yange kuba tebanamana kibuuza dda kirombeddewo. nebabakwata nebayisa bubi nebabakuba nebajjako ebyabo nga nebana nakimala dagenda kyeddamu. kirungi nyo wakiteekawo ekola etya okuyamba omuntu wa bulijjo. neyanza mukama wange musooke mutegere nsereko Moses yali akalulu ka 220 wekagwa bwe kati negamba Bobi alina engeri kyamutunuulira okuyamba abantu bange. Negenda mu kyalo netunda ku ttaka natunda eka 10 ez'ettaka netandika kampani eno gye bayita nsereko Moses Managing Company. Netandika okuyamba abantu abeerubaga n'okulawo Mr. President n'okubana bakusudira Kawempe North Sirubaga bagita Kawempe Nsereko.
all you people namulekwa nga tolina wadde n'ekikumi nina amasomero being minded nursery and primary schools ddala muba tulina obusobozi bwa ssente bulungi jangu otuukirire tusobola okubawa basale ekirala mukama wange nga bwe kunyonyodde ebikwatagana n'ebyobulamu banakawempe genda bateerawo akalwaliro akatonotono olina obuzikiza genda bateerawo akalwaliro akatonotono bagulera ambulensi nojabuulira nti ate manifesto yange yey'amaanyi bano bakubasubira nze butuufu banange nababuliddewo nadde miliyoni 2 ebagenda okumakula emotoka sigenda kula motoka zekitange yankolerera nebazetaka emituka 10 obudde buweddeyo n'omuzindala agugaanidde kulekuwa emitwalo 5 ku mitwalo 10 omuzindala agugaanidde abadde agugaanidde bakugyeko ebyo bye mwagala ebyo awaga laba president nabagambye kino nze sirina yesu kikyonna nakyemala yasobola kwagala puroguramu ze zijja kukwagira ensonga z'amasonga eza buganda ekisobola njakulamulize eyisabasonga kabaka ekyo njakulamulize eri ezetuwange ekyamulisingamu n'ekibiina kyange mubansireko yavuddewa yajja nga talina mpapula ne bamuzaayo bwe yakomawo yazireetera mu bokisi bwe yakomawo yajja azeetese mu bokisi ekyo bwe yamaze oveetinga yadduse emisinde n'akuwa ekiko katonda agwe mu koolansi oba ono mwesereko yazekuba bulamu bwa bizinensi ze Hello. Bali tugendeza ku maloboozi abakyala embeera gyewangalamu abamaama yasinga kyenda ku bizibu ebinyonyodesebo nako wetuuse kawepe kakawepe nakasimbamu emyali giwere 10 kawepe kakawepe nakasimbamu ensizi eziwere 5 nanyamba abantu obulaba kino bakyuseka obulamu temunsibako nsereko sinze namuleeta kawepe yonna ekudde kuyiika 7,600 naye kuyiika ezo 7,600 nze ng'omuntu ali walusebe omusajjawo ninago yiika 3 nga yiika ezo zonna naziteekako byenfuna kuliko shopping mall ninako hotels nga nerasebo zayimiridde wano nina abakozi 3 mukaweepo kawumba ekisimu kyayunga kacunga oba ekikunyonyodde nti amazima ebizibu yakawempe mbimanyi alina mirimu nti ekirungi sebo n'abantu abamu bakandideeti baffe betulina wano sebo era basula ku nyumba zange ambalisiza bulungi okubeera musaala ennyo
yamba ku bakandidate basula ku nnyumba zansireka wanisa omukono bade mutuyambe temuwa muzindaalo mwewale neyanze nnyo moderator azene segebox kati abaka ba palamenti abaliwo bamemba b'ekibiina mwenna nze luwemba luluswa muhammad ndi musanyufu nnyo olw'abaganda bange bano aboogedde ebintu ebiyitirivu ennyo naye nga ebikolwa bitono nnyo 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 bwe balabye. Mr. President, bwewatusindika okubeera nti abantu baffe bateekamu obwesige mu kaluka 2021 watugamba tukolere abantu tuleme kwekuusa ffekka. Kinsanyusiza nnyo nti muganda wange ateteekanyiza bokisi ye ng'agezaako okufaananyiriza bokisi eyo. Legasi eyawonaleko Sseggirinya kikulu nnyo, Mr. President. muzindaalo nnyo nti kati ekifaananyi kye bagezaako okuwa ye musajja ono bwe tubadde tukwasaganya emirimu gino gyonna. Kawempe North gye twogerako eyina obuzibu mu byobulamu. Mr. President wagamba okubeera ntukolera abantu ffe twasetinga eddwaliro lyaffe mu nnaku 10 era ne tuliteekawo. Besigye njagala okwebaza nti wajja n'olirambula abamu baali bamanyi byakusaaga naye twaliteekawo era nga liyamba abantu. Eddwaliro eryo lyaggalwabuliddwa ensimbi nga muganda waffe asibiddwa. Mr. President, Mr. President neyamba mu maaso go engeri gy'ogamba nti national unity platform tulina kuba bakozi ate nga service delivery kwe tutambulira ng'ezimu ku values. Mr. President, nze munaku 10 bannakawempe North olw'omukulu ogwa muganda wange ono Honorable Sseggirinya buleme kufa ne Segbox eno okwempawalinga abavubuka unemployment mu Kawempe North njagala esigalewo olw'omukulu ogwa Honorable Muhammad Sseggirinya. Mr. President, mu ngeri enjawulo njagala okutegeeza nti nga tuyita mu kibiina kyaffe ekya Kawempe Youth Mission Against Poverty tusobodde bulungi nnyo okunga abavubuka ba Kawempe North, thousands of young people ne tubakuŋŋaanya okulabetandikirawo batubasomesa okuyiga okwokya ebyuma era workshop yaffe weeryawo ku Gaza Road. Abavubuka bangi nnyo bayize emirimu egy'enjawulo ku lwa Honorable Muhammad Sseggirinya era ne ku lw'obukulembeze bwange tujja kuba basanyufu nnyo bannakawempe North nga nfundikira tuleme kutta mukulu ogwa Honorable Sseggirinya nga n'ennaku 10 tezinakola ki tezinawera. Omukulu ogwa Honorable Sseggirinya mukulu nnyo era twetaaga okusiima ebirungi byakoze kuba Katonda n'ensi yange. ate nga bagamba mpuuga abadde ki ekisembayo era ekirina okufundikira eno debate pulira mpuuga afuuse empuuga. buli candidate wano agenda kufuna munne gwabuuza ekibuuzo era n'oli naye amubuuza ekibuuzo basooke bawalizi wa Bobby Nsereko disitulikiti ya 3 mwerondemu genda okwebuuza ekibuuzo Nsereko tulina peya emu, peya eyokubiri, peya eyokubiri, mbubuuza landiroodiwo eyokusatu, eyokuna, nare ey'obukulembeze musajja wagambire bonna basula ku nnyumba zange Nsereko bamuganye bonna Nsereko bamuganye bambira bwatunula bambi atunuza nnaku ekibuuzo tekirina kusukka mu tikiti 3 eyeba efuuse speech okuddamu dakiika emu. ngenda kubuuza Honorable Nalukoola olunaku lweggulo wakoze speech ku mawulire ng'oyogera n'abannamawulire n'ogamba obiwadde Democratic Party kikikuleese wano leka kuninkalina wano bannakawempe tusobola okukakanya tulina omuntu omukyamu Nalukoola wa Democratic Party Katonda wange Mama nyabo
ngalo kulanga kalangale ngalo ko moto mugere Our power. NUP everywhere. kusabye ndi mukwazana abantu abayitazo basiba ne banyaba abalungi amazima amatuufu gali nti nali wa Democratic Party okutuusa omwaka ogwaggwa bwe nalekulira Democratic Party. Ayogera nammwe siri roboti bannamawulire munanjulira oba obadde okolera ku muleereetu ogumu nga baguyita zifuddewa bw'okyuka n'odda ku muleereetu omulala emikisa mingi okwogera eri gye wakola ki obudde buweddeyo bw'okubuuza ekibuuzo bagita slip of the tongue. Tusigale nange tutambule kizibu okufuna omuntu olwaleero nga wazaala muzaale nga wa NUP nange nava mu DP. labansereko bwe yensooza labansereko bwe yensooza banakisirike halo mukakana ne bayite kutya omuliro Muganda wange singa mmala nenfuna fulaga wano ey'NUP oluvannyuma bakawempe North ne bannonda nemba nga nze ngenze mu paalamenti kiki kyoyagala nkuteesezeeyo? ekyogera ddala njagala olabe bannakawempe omusolo gwe gugenderako kawempe nga kawempe asi kawempe tetusinga osasula omusolo mu Kampala naye kawempe north nga kawempe yonna erekeddwa so onalego nalukoola singa oba oyiseemu ng'omubaka wa paalamenti twagala tulabe ogwo omusolo ogwo ogusolozebwa mu kawempe north gukola mulimu ki? ebipya kuta omuliro debate egenda mu maaso oli ku Sama Uganda Media bana tukakane bali bagala lwana ate kiki kyalaba ekibiina kya NUP kyekisinga ku bibiina ebirala ebiri mu Uganda kisooka njagala okwebaza kamwokyezza His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu kamwokyezza olwokuwa visioni n'atukubiriza ffenna tujje twetabe mu byobufuzi twetabe mu kulembera Uganda eno nalibadde ensawo netuula nenywa kakawa kange nenywa pizza zange neŋŋamba profession kangireke zijempereza abantu b'ekawempe NUP tuwadde omukisa ffenna toli muntu yenna yenna nga bagaana tutusoonya abantu abayigirize buli omu yenna afunye omukisa okukola ki saali badde wano singa badde mu kibiina kirala naye okwebaza National Unity Platform otegera esobola okunsikiriza n'enkyusa endowooza zange neŋŋamba kino kansooka ekireke zijempereze abantu b'ekawempe era mmanyi mwenna kawempe Engineer Seku Kenneth we mutuuka bannange nze mpyaddako ngera ogobenzikiza buli mukyala mu kawempe agenda kuba ne mama kiti ne ka 6 program gaasi buli mukyala agenda
buli household gy'omanyi mukawempe genda kubeera nayo. Abansereko. Everywhere you are. Alina bokisi zikyali mpya zisala n'osala. Kikyoleeta ekyenjawulo kubanga ffenna wano otulaba twogedde tulina abawagizi baffe buli omu tulina wajenvudde waffe ow'enjawulo naye njagala ombuulire gwe nga gwe asuubira ki ekyenjawulo ekiyinza kyoyinza okugamba ekitusingako ffenna abali wano. Aneyaza muganda wange kyengenda okuleeta ekisinga obukulu bwe bukulembeze obuva wansi nga budda waggulu, so si okuva waggulu nga budda wansi. Obuweereza obw'omuntu wa wansi pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atukubiriza. Ekyokubiri ngenda okulaba nga nteekamu bannayuganda n'abantu ba Kawempe North omutima okutegeera nti obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okukyusa obukulembeze buno buli mu ffe tubulina katusobola okulwanirira. Era 2026 tugenda kubeera ne kyebayita protest vote wosigala wolondera wetusimbula paka nga bakulangiridde gwe tekikwetaagisa kuva wolondera londa obeerewo 11 tugenda kusimbulaawo nga tugenda gye balangirira. Oba oli Soloti tandika, oba oli Masaka tandika, owekeweka tandika, owekalewe tandika. Fenna tukimalira Namboole mpaka Entebbe mu Ntebbe twenunule nga bannayuganda. Mwebale nnyo mwebagire ddala. Nsere kubanga bonna nga bakyamuganye. People power.